okwebaza ennyo omanyi mu mbeera wezi nze saagala nnyo okublaminga muntu njagala nnyo okwebaza gye bali naye njagala nnyo okwebaza nabo basongangamu kubanga mu kwebaza okwo at least tufunamu ebintu bingi nnyo naye n'olw'ensonga eyo njagala okwebaza omukyala sipiika wa paalamenti mukyala kati abeera saazi nabeera Naalongo mukyala wa Ssaalongo Naalo wa Ssaalo Magogo Moses asinga mumanyi mukyala Anita Among olw'ensonga muno bambi alina engeri gyadduukiriramu abantu ba entertainment wano mukasirise in silence ate ne mu kufiirwa sometimes she comes out in public ate waliwo era abantu ba entertainment baasanga n'ayokyayo lwakuba kayinza tannanjokya naye waliwo baasanga n'ayokyayo olunaku leero mbaddeko ku parliament awo shortly ndooza for 2 hours era naye simulabyeko sinkanye gundi yekka mukwano gwange Minister wa Constitution yali wa DP kale President wa DP tomumanyi tuli mu nsonga za nnaku oseka kati kyekyawe kisesaamu katuyagala nkaabe kakana muwala kaka tuli mu nsonga za nnaku oseka oliwo olaba kaki oliwo olaba kaki londo oliwo olaba kaki mazima ddala tuli mu nnaku gwoseka maama ffe tufiirwemu omuseke mwebale olaba kyekyogerako uyo mwambadde na valentine kino okubanyoleddwa bwe muto naye sijja gamba nti Mulwana mbadde mumanyi ng'omuntu yanze mbadde mumanyi okitegera mbeeraawo nga nyongobedde nnyo awo mba hypocrite mu interviewinzeko emirundi mingi nnyo action okola shootinga video sina mu interview naye nze ng'omuntu nti ndimuwako obuntu era omuntu bw'afa si kyekintu kyoddawo n'ogamba alyonso oba kino ojaguza abasinga adde ku Facebook awo nga beebuuza Kyagulanyi waali mu nsonga zino manya nti babuuza nnyo abantu omukulu Robert kamba tegeeza omukulu Robert Kyagulanyi abadde yes apostle naye ekintu ekifu kintali mu ggwanga ali wabweru wa ggwanga naye saa yonna agenda ayinza n'okudda ekiro kyaleero because ono naye abadde musajja we n'agamba enkyaka abeerewo mukuze kase enkya eruweero temwekanga muleke ku mukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. But anyways, omanyi bino na all that is said and all that is heard, we don't know the real cause. We don't know the real and cause. What really happened. And let me say the background of everything that has happened. Okutuuka wakoze ki watuukidde okufa. Ne tugamba naye nedda bituufu kansa yamusse nga wali mu kugwa ekigo. You know, kya triggerinze ebirwadde byalina. Oba butwa bwabadde triggered oba kiki kibumba netugamba katunonyeko ku muganda we netumugamba gwe muganda wani Adamu Mulwana Adamu Mulwana oyo abadde ate nagamba nti munnange bwe yalwalako awo namala nakwenda ngamba ngenda kuba bulungi abasawo bangambye sikkansa era ffenna twali tumanya ateredde oyisa yavira mu ddwaliro nandika n'okuddayo ku bivulu ng'ayimba abasawo bamugamba sikkansa kirungi ate mbu n'obutwa baali babumunuunyemu ng'agamba bulabika bwakoze eki bwaweddemu mu mubiri naye ate naye kyamukanze nnyo okuwulira nti akoze eki nti ate afudde okitegeera nannyonnyolawo nti yabaddeko n'eggulu eyo yavuddeyo ng'akooye n'akomawo era yabadde akola ki amuwuliza munaye saagala mbere nga nkuliseyo saagala mbere nga ate njogera nnyo ntuuke mbonoonere muudu tugende straight eri muganda w'omugenzi abeko byabagamba nga kitalo nnyo ssebo banne ekitalo nnyo nnyabo Mulwana omuyita otya Mulwana muto wange taata waffe bamuyitanga Kiku Matayo era yantuma erinnya lino Kiku yali amuzaala yafa mu lutalo abayekera bobote abayekera ba Museveni be bamutta nafa mu lutalo mu 82 awo 83 nange be banyumiza ebyo amawulire ga Mulwana gakutuuseeko sawa mmeka amawulire ga Mulwana gantuuseeko kiro sawa 10 bangamba nti afudde naye nga afidde mu ddwaliro ku Lwentebe era kwe kugenda ku Lwentebe gye nsanze nga bawaluna mu bibiri bamugjayo okumutwala wabadde asula ekituufu nali ku Lwomukaaga oluwedde twalina olumbe lwa kkojja waffe mu kyalo ngera mukosefu ngera bwabadde ali ninangamba kati ndi bulungiko mpuliramu enjawulo okujjako amagulu gano ge gansumbuwa era twasiba ffenna olunaku luno Olwomukaaga luli okuva ku luno olwakaggwa nangamba nti alinamu enjawulo era bwe tuva mu lumbe mbadde njogera naye nakoma okugera naye ennaku nga 3 emabega ngandaga nga ali bulungiko nangamba nagenze ne bankebera ne kansa nga sina tabbu bali batebeza nti n'obutwa ne waleka babujjanjaba nandaga nti babaguma sijja kutereera naye ng'obutwa bwe nyinza okubanga nalya bwaggwamu
nange nenfunamu amaanyi nti alabika ajja kukola ki kuba bulungi naye ate kinneewunyisizza nnyo okuba nti obulwadde buno saabutegereddeko ddala wabula babinnyonnyodde kati nti bunaafudde nenga obulwadde bwamusse bwabadde bwanjawulo nnyo naye ng'alunda mu biro agambye nti yabadde agenze eggulu n'akumawondooza ng'akooye nnyo n'afunamu obukosefu bungi n'agwa mu kinaabiro bagenze mutuusa mu ddwaliro ng'afudde abadde ayagala ng'era ayagaliza lwakuba ebyobufuzi badde byamutwala nnyo kati nze nga ngezaako okumukakanya nga yafunamu obusungu bungi ndowooza olw'okuba nti taata waffe yafiira mu lutalo ate ne tuba nga tewali kye twaganyulwa mu kufiira mu lutalo kale nga byonna byalaga ng'alaga nti obukyayi bungi olw'okuba nti taata yafa mu lutalo ate ne tutabaako kye tufunye n'okubonaabona kwonna kwayiseemu kubanga Mukama yayamba nnyo taata oyo muto okumuyamba naaba nga yamukwatako n'okusoma osanga naye teyandisomeddeko ddala. Akayimba kamuyamba okumanyika kubanga era kumpi erinnya ly'oyogera oli n'ategeera nti butegeeza ye naye nga okufunamu kuyinza obutaba kungi naye nga byempulidde nange olwaliro mbadde ngamba nti oba teyafuniramu ddala naye nga Dokita Besigye yennyini afuddeyo nnyo ku by'obujjanjabi ngera bwe bufaanana era baŋŋambye nga ntuuse ku mufuni baŋŋamba nti ekituufu yadde amuyise n'omuyita abeere ddala ekasangati amujjanjabemu okumala emyezi ng'ebiri oba esatu nga n'obujjanjabi dokita yabadde amujjanjaba nga Dokita Besigye yabadde amusasula mu kyo nange ng'abadde alowooza nti teyafunamu nenfunamu okulumanya nti kituufu yakola ki yafunamu kubanga mu ssaawa yennyini esembayo Dokita Besigye abadde yamuyise abeere wakiri ewaka ewuwe nga wava ogenda mu ddwaliro nga n'eddwaliro yabadde alisasula okuva ku ssaawa zino ekituufu nti ng'abayimbi bamulina nnyo era nga naffe tetukiwakanya kubanga babadde naye ebbanga ddene kubanga buli omu gy'abeera akolera tulowooza nti afunayo emikwano era bawangaala nabo ne bamutegera kumpi n'okusinga ffe era ebimu tubadde tubimanyi n'okusiramuka kwennyini tubadde ffe takutugambanga naye bwe tubadde n'abawangadde nabo ne batukakasa nti abadde musiraamu ne tugamba tetujja kiwakanya era tuli mu nteekateeka nga agenda tukubidde bawali mu kyalo eri gye tuziikibwa ye musiraamu kumpi ayinza okuba nga asooseeko naye nga batugambye nti abadde yasiramuka ebbanga lino emabega kati mu kyo nti pulogulaamu abayimbi gye balina batugambye nti bw'ava e Mulago agenda kugenda ku National Theatre gye tugenda ossula enkya tumutwale e Buziranduulu kugenda e Buziranduulu ovuga n'otuuka Erwero mu tawuni bw'otuuka Erwero mu tawuni oyisaawo katono bayitawo kyevunze waliwo ali minzaani kati waliwo akalulu bakayita kyevunze w'okyamira okuva ku kaala ako oyita katawuni bakayita butuntumula n'oleega e Buziranduulu naye nga buli omu akimanyi kati jjajjaffe bamuyitanga Muswangali ekyalo bakiyita Buziranduulu kati bw'obuuze wa Muswangali oba nibobuliza Lwero mu tawuni wa Muswangali oba nange Kiku era abansinga bammanyi kitalo nnyo ssebo banne ekitalo nnyo nnyabo. Mulwana omuyita otya? Mulwana muto wange taata waffe bamuyitanga Kiku Matayo era yantuma erinnya lino Kiku yali amuzaala yafa mu lutalo abayekera Bobote abayekera ba Museveni be bamutta nafa mu lutalo mu 82 awo 83 nange be bannyumiza ebyo. Amawulire ga Mulwana gakutuuseeko ssaawa mmeka? Amawulire ga Mulwana gantuuseeko kiro ssaawa 10 baŋŋamba nti afudde naye nga afidde mu ddwaliro ku Lwentebe era kwe kugenda ku Lwentebe gye nsanze nga bawaluna mu biro bamugjayo okumutwala wabadde asula. Ekituufu nali ku Lwomukaaga oluwedde twalina olumbe lwa kkojja waffe mu kyalo ng'era mukosefu ng'era bw'abadde ali ninaŋŋamba kati ndi bulungiko mpuliramu enjawulo okuggyako amagulu gano ge gansumbuwa era twasiba ffenna olunaku luno Olwomukaaga luli okuva ku luno olwakaggwa naŋŋamba nti alinamu enjawulo era bwe tuva mu lumbe mbadde njogera naye nakoma okugera naye ennaku nga 3 emabega nga ndaga nga ali bulungiko naŋŋamba nagenze ne bankebera ne kansa nga siina tabbu baali batebeza nti nina obutwa naye baleka babujjanjaba nandaga nti babaguma sijja kutereera naye ngaobutwa bwe nnyinza okuba nga nalya bwaggwamu nange nenfunamu amaanyi nti alabika ajja kukola ki kuba bulungi naye ate kinneewunyisizza nnyo okuba nti obulwadde buno saabutegereddeko ddala wabula babinnyonnyodde kati nti bunaafudde naye nga obulwadde bwamusse bwabadde bwanjawulo nnyo naye ng'alunda mu biro agambye nti yabadde agenze eggulu n'akumawondooza ng'akooye nnyo n'afunamu obukosefu bungi n'agwa mu kinaabiro bagenze mutuusa mu ddwaliro ng'afudde abadde ayagala ng'era ayagaliza lwakuba ebyobufuzi badde byamutwala nnyo kati nze nga ngezaako okumukakanya nga yafunamu obusungu bungi ndowooza olw'okuba nti taata waffe yafiira mu lutalo ate ne tuba nga tewali kye twaganyulwa mu kufiira mu lutalo kale nga byonna byalaga ng'alaga nti obukyayi bungi olw'okuba nti taata yafa mu lutalo ate ne tutabaako kye tufunye
n'okubonabona kwonna kwayiseemu kubanga Mukama yayamba nnyo taata oyo muto okumuyamba n'aba nga yamukwatako n'okusoma kusanga naye teyandisomeddeko ddala. Akayimba kamuyamba okumanyika kubanga era kumpi erinnya lyoyogera oli n'ategeera nti otegeeza ye. Naye nga okufunamu kuyinza obutaba kungi naye nga byempulidde nange olwaliro mbadde ngamba nti oba teyafuniramu ddala naye nga Dokita Besigye yennyini afuddeyo nnyo ku by'obujjanjabi ngera bwe bufaanana. Era baŋŋambye nga ntuuse ku mufuni baŋŋamba nti ekituufu yadde amuyise n'omuyita abeere ddala ekasangati amujjanjabemu okumala emyezi ng'ebiri oba esatu nga n'obujjanjabi dokita yabadde amujjanjaba nga Dokita Besigye yabadde amusasula mu kyo nange ng'abadde alowooza nti teyafunamu nenfunamu okulumanya nti kituufu yakola ki yafunamu kubanga mu ssaawa yennyini esembayo Dokita Besigye abadde yamuyise abeere wakiri ewaka ewuwe nga wava ogenda mu ddwaliro nga n'eddwaliro yabadde alisasula. Okuva ku ssaawa zino ekituufu nti ng'abayimbi bamulina nnyo era nga naffe tetukiwakanya kubanga babadde naye ebbanga ddene kubanga buli omu gy'abeera akolera tulowooza nti afunayo emikwano era bawangaala nabo ne bamutegera kumpi n'okusinga ffe era ebimu tubadde tubimanyi n'okusiramuka kwennyini tubadde ffe takutugambanga naye bwe tubadde n'abawangadde nabo ne batukakasa nti abadde musiraamu ne tugamba tetujja kiwakanya era tuli mu nteekateeka nga agenda tukubidde bawali mu kyalo eri gye tuziikibwa ye musiraamu kumpi ayinza okuba nga asooseeko naye nga batugambye nti abadde yasiramuka ebbanga lino emabega. Kati mu kyo nti pulogulaamu abayimbi gye balina batugambye nti bw'ava e Mulago agenda kugenda ku National Theatre gye tugenda ossula enkya tumutwale e Buziranduulu. Kugenda e Buziranduulu ovuga n'otuuka Erwero mu tawuni. Bw'otuuka Erwero mu tawuni oyisaawo katono bayitawo kyevunze waliwo awali minzaani kati waliwo akalulu bakayita kyevunze w'okyamira okuva ku kaala ako oyita katawuni bakayita Butuntumula n'oleega e Buziranduulu naye nga buli omu akimanyi kati jjajjaffe bamuyitanga Muswangali ekyalo bakiyita Buziranduulu kati bw'obuuze wa Muswangali oba nibobuliza Lwero mu tawuni wa Muswangali oba nange kiku ebyo nno wabadde ayagala okumanya what happened what went on tutuuse tutya sesobola kubanga nzizaako ku bigambo ebyo okujjako okugamba nti omwoyo gwe Mukama guwummuze mirembe era musonyi byonna ebyamusobako tulisisinkana ffenna lyekkubo era singa olunaku lw'enkya by the way abasinga badde mwebuza yava atya ate okubeera nga Adamu ate nga musiraamu. Adamu linnya ly'abasiraamu yali George Mulwana ajalo nakinyonyodde bulungi ne muganda we nakinyonyola bulungi era agambye ne ku kyalo yagenda okuba omusiraamu asoose okukola ki okuziikibwako ewaabwe kubijja. So n'olw'ensonga eyo abasiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. N'olw'ensonga tugenda kwongezamuko naye kasooka tugende tukole ku ssente z'abakama baffe naffe empewo etuggwemu tugenda komawo ng'ate kiralamu muliro naye bwe tukomawo nzasooka tubawe ku mbeera nga beri ku National Theatre ebigambo bingi speech nyingi ezikyayogerwa abantu bangi bakyajja okuba nga babeerawo okubagiza mugundi naye ensonga enkyala kimbadde mbagamba muno Kano Kiza Besigye awaddeyo Katonga ewali ofiisi ze kati we baba bamusaalirira ontekedde nnyo we bagenda omusaalirira eswala ye ekola ki esembayo. So enkya ssaawa 2 tujja kuba tukutuusaako live update ku Facebook page yaffe eya BTM TV bane bu Facebook page bungi naye mu capital letter sekamu BTM TV following live update ne kati tuli live nenkya tujja kuba live mpaka tugenda okuba nga tuwerekera muganda waffe Adamu Mulwana katukolemu ku ssente katono nnyo tubeere nga tukomawo yenze King Smith.